okumira nali ntya nnyo eddagala nze ne panado yekayeka yanayise amumira naye mistake gye nakola kasita neekebeza ku antinento ne sayini ze nasooka okulaba ng'omutwe gunnuma nnyo waliwo omuntu wano nga okimanyi nga tokimanyi naye nga gwe omutwe tegukugwako gukukuba ne gukuba nnyo mu maaso muno all the time olaba Alan Kankuye so ofuna akawuka kasimu nomala nako n'emyaka 5 ng'okalina nga togwanga ku ndiri ng'okola emirimu gye just olwalalwalamu panado n'omira malaria n'omira naye omutwe is the first time omutwe tegukugwako Alan aliko ewa Pastor Bugembe ku Sande abaaliyo bwoba olina amatu owulira omwami oyo yali abulira enjiri oyo Pastor Bugembe n'ayogera ku baana Alan nendaba nga ayina point eri mu baana abazadde batya abaana baabwe mira ogenda ku level endala era bw'ogenda n'oddamu n'olimira after some time nga wali walekerawo okulimira bubeera butwe eri omubiri n'olwekyo tumire eddagala so gwe olina ofuna lya bwereere ndifuna lya bwereere nebaza mukama banenge nebaza mukama tosasula de 10 tewali ne gavumenti era nebaza gavumenti mwebale singa nafadda Alan katuli mwali mugenda kumpa ddagala ki Alan wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Okay, kale ku Mukutu Cruise exclusive kwesuzidde okubanga ate otwabye Alan Cruise gemanya nyongero okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira tugenda mu maaso n'okubanga ate oba oli awo tukujjukiza gwe omuvubuka ali eyo nti obulamu buno bukwate bulungi obulamu buno bukwate ng'ekyomuwendo ofuna bulungi nnyo obulamu buno tobuzanyisa bw'oba olina obulamu ng'oli mulamu bulungi tobuzanyisa ndi ne Suzy ajja kuba tubuuzaako mu maaso awo twongere okuba nga ate oba oli awo tunyumyamu bino na biri obulanga tubaako ne kye tukyusa mu ggwanga Uganda ng'abavubuka emikutu gino mu migattabantu kwe tuli era ku mikutu gyonna egyasumire osobola nga ofuna Alan Cruise naye nagambye programu eno neŋŋamba why can't I get my own nemuwaayo olunaku lumu mu wiiki naaba nga asobola okuba oli awo naaba nga alina kyagamba abavubuka buli wiiki Suzy agizengako omulundi gumu tubeeko n'ekintu kye tuzimba oba oli awo osanga tunakyusa eggwanga lino n'okwongera okuwulira ku bavubuka na bipyaki ebiriwo onfuna kale saagala kubanga ate mbalwisaawo Suzy kababuuzeeko n'oluvannyuma tutandikire wenyini Suzy buuza ku batulaba abatulaba abalungi abali eyo abakyala n'abaami balamusizza osiibye mutya nasuze mutya manyi waliwo abali eyo nga bwakatya yes ate ne Uganda musiibye mutya bampita Suzy abasinga but my full name is Susan Kashiringi. I'm an HIV activist at the moment. Sawa zino nkola rallies nkola ngezaako okulaba nga nsomesa about HIV okusinziira ku experience yange kubanga nange ndi ku ddagala ndi mulwadde yes ndi omu ku balwadde kale I carry the virus at the moment yes. Okay. So Suzy bw'atulaba olunaku olwaleero omuvubuka atulaba lwaki nagambye Suzy ewaffe muleetenga nti Suzy akawuka teyazaalibwa nako nedda Suzy akawuka yakafuna bufunyi ate naye amanyi mistakes zeyakafuniramu so mu mbeera eyo njagala abavubuka batandika okubanga buli omu kale at least ayino si kyangu but mu bigambo bye tunayogera nga mweno program ofunamuku ekyokuyiga si bwe kiri
ya ofunamuko ekyokuyiga ne tuba nga ate tutambulira ddala wamu. Eno program nja kuwa omukisa nga Suze abaako naye naye bw'oba eyo ng'oli mulenzi oba muwala nga wandyagadde otwegattako omulanga guno gwendiko ogw'okulaba nga oba oli awo tutaasa abavubuka oyinza okuba ng'oli HIV positive oba nga wawona okukafuna nga wali ogudde mu trap ng'ona so ne tuba nga tukwatira wamu ne tunyumya ku ngeri ez'enjawulo abavubuka gye bagetinga infected engeri enjawulo gy'osobola okuwona engeri gw'omira otya eddagala osobodde otya okuwangaala ebintu bwe bityo. So Suzy yatandise okuba nga ate akola counseling naddala bwe kijja mu bavubuka. Wangambye okikola otya? Ntambula mu bavubuka oba mu masomero ag'enjawulo oba ne bwoba oyina abaana b'ewaka abazadde b'ennaku zino tutya abaana baffe batya okugerako n'abaana ba one on one. Bw'ompita nze nja munnyonnyola waba badde atambula bubi waba badde takuwuliriza kubanga bino byonna byonna mbiyiseemu ebitawuliriza bazadde ekyo nange nali mbaddeko omwana mbaddeko ku ssomero manye ebifa ku ssomero waliyo kapulingi waliyo ebintu bingi alani buli wogenda ng'okula alani waliwo bingi byogenda okola ki oyiga buli siteepu ey'obulamu erina kyekuyigiriza era tusaanye nawe alani kyekyayiga okuyiga tekukola ki tekugwayo so tusoma nomanya nti wano nalinnyawo salyagadde mwana wange kulinnyawo wano mbaddewo bamami abali eyo bweba wazaalako ng'okyali mu ssomero sisibira tuyagala omwana wazaale ng'akyasoma omanyi challenge ezo ezaaliwawo right so naffe tetugezaako okukola kye nayitamu nze ekikola wiiringi alani nkikola nkyagala sikikola nkyolaba nkaka oba sente no nkyagala nkikola yesu oyinza okufayo akasente kati naye nkyagala saliyagadde kulaba muntu yenna yenna muvubuka yenna oba sina muvubuka yekka alani n'abaana abato abo abaana ba primary ennaku zino ensi kati ekyuse omwana wa primary abeera updated na buli kimu abeera akimanyi ku mulembe guno kati gwetuliko yes so naye nina omubuulirira ne mugamba nti munaye no gy'olaga bino byokola mama agamba kino goga osalayo kino naye kigenda okuvaamu kyekino yes era n'olwensonga eyo nazze n'eddagala lyange lungi alani nazze n'eddagala omanyi no wiiki ewedde this last week eyo ku mulimu gwange gyenkolera nina bye nalabayo bino eddagala lyange alani nga sinayogera bye nalaba ku gundi ebintu byebiseemu bino eddagala lyange olaba alani kyenakola nze ewange ojjangayo naye niwe wajjanga eri ekisigula last time nga muzo okuziika omugenzi katoligoba naye njagala mujjeko ewange mulabe ekiriyo neddagala nalikwata olaba empeka eno alani nagikwata bulungi nnyo nga bwogiraba nenjisiiringa bulungi nengiteeka mu frame mu nnyumba yange mu kazigo kange nawaniro mwesula wagikola otya? Nagiteeka ku kisenge kubanga mu frame ng'ekyekifaananyi yes nga gwe obawanika ekifaananyi kyo ze sirinaamu kifaananyi nze ninamu mpeke yange eno bino nno mbyogera si kubanga nti nno oba ki naye alani waliwo ekintu ng'olaba bwe bulamu bwo omuntu atannalwalako omuntu nga sirimu amuwulirira eri ebbali kabeere nga si sirimu yekka bwe tuba twogera ku sirimu twogere ne ku ndwadde endala waliwo ayina kansa waliwo wenjogera essaawa zino nga bakamutemya olina ekizimba mu nabaana oba oli bwoti ne bwoti nga tayinaayo ssuubi alaba obulamu bulinga obukomye muganda wange bw'obanga okyayina chansi ng'eyange zeno ngirabanga chansi lino eddagala lyange ndyagala okufa alani nze mmanyi gye nava mmanyi sayinzi zonna ze nayitamu obulumi bwe nayitamu luli alani nti ne wemba mbogera mpulira nga obulumi obwo obukomawo n'olwekyo tewali lunaku lugenda kukyanga siira ddagala lyange yenna ali ku ddagala you are not alone njijukira ebigambo bino alani bwe wabiŋŋamba nga eddagala linnemye okumira lino
essaawa ya kakati lyafuuka maama lyafuuka taata yerimbeesezaawo okunyirira bwe nti gwe andaba si bwe nti bwe naliddayo okwemabega olaba vidiyo zange wano ku Alan Cruz exclusive gwatamanyi if it's your first time to see me go back in the videos are there because I always go back and check them and I'm like Susie each time you feel down jukira muwo wava do you want to go back there kyekibebuuze nitambula mu bwongonze lino eddagala Alan lyali linnemye okumira nga neebuuza enempeke nga nnene egenda yita etya wano nondeetera omusajja Mr. AIDS nanjigiriza lino eddagala n'alinjagaza nange njagala ddi kwagaza olwaleero gwali eyalowooza mbunno eddagala sijja ddisobola manya lintamye buli wogamba nti likutamye gwe kennyini wesimira ntaanaayo lino lyafuuka ssuubi lyaffe engeri gye batanaba kukola ddagala liwonyezaawo lino likyatukwatiriddeko obutalwala kale tulina ebyokukola gwe yempeke wagikwata nagikwata nenjiteeka mu frame ennungi frame yange nenjisiringa frame neteeka kaveera bulungi kubanga omanyi empewo ezogiyitamu ezogira ki neteekako n'ebigambo my ARV my life my ARV my what my life it is my life lwaki wagiteeka mu frame nagiteekamu kubanga enzijjukiza buli lunaku buli wenjitunulako nze seerabira ddagala Alan ekyo kyo n'abasawo banjulira abandaba kuba bakimanyi bandaba batera okundaba ab'okujja CRC nze mira bulungi eddagala Alan mira bulungi eddagala kyobalanga si lwala Alan ndwawo okugamba nti ndi mulwadde I don't get sick why because I make sure I eat my food in time and I know I now accepted nakkiriza nemanya nti buno bwe bulamu bwe ngenda otambulira mukize it is irreversible yes nafiirwa omwana tasula ku malaalo kigenda kubeerawo nga nkungubaga HIV bannaye bannange nalwala nedda wali akaseera ko kaaliwo nga tukaaba nga tubeera ano ku vidiyo ne tukaaba Alan kati saawa zino tukola ki testimony kati bujulizi tugamba mukama weebale kale weebale n'eddagala walimpa kati gwe oli ku level ki osoosijjira ng'ogiziza kuba ndabako one times one kitegeeza gwomireemu yokka olunaku yes every day at the same time miremu lina eddagala lya 6 months manyi lwaki bampa 6 months kubanga mira bulungi kati gwomireemu mu kutandika wali nga oli bubi nnyo wali omiramu namiranga bannange nasooka nemira 5 eza TB 5 buli lunaku eza TB buli lunaku 6 kuliko ne gali amawuka amanene TB ne mumala 6 months buli lunaku nga kati kogatako ne Septrin namiranga TB 5 Septrin ne ARV yempeke zaali adde every day yes ringa ndi bubi nezino empeke Alan zikula wallahi ndayira zino empeke zikula nina ne gwe nabadde kugamba eno wiiki nina mukwano gwange sigenda mwogera linnya ne bambi embeera gye yagiddemu nga yeri embeera yennyini gye nali nanyumiza kubanga yageza okugyamu olugoye bwati nga tuli ba friends nga yenna simutegeera nemugamba naye kiki nagamba natandika eddagala nemayamenduleka wallahi Alan namukakasiza nga bwe ndi ku ddagala n'awakana nemugamba nange eninda gwe nagamba nedda tonimba Suzi ndowooza ye bw'alaba physically alaba nze ndabika bulungi siri bikize mbeera happy Alan biri ebyokukaba nabijjawo depression manya biki but this is my life. I have to stand firm as a mother and take care of my son. Yeah. At life moves on. I even want to get married. Jebuja Alan. But oli anansanga n'ennaku nga nkungubaga abantu bafumbo balina n'essimu nga bafumbo. So Suzi kankubuuze kuba ekirungi kyeno program tuli mu kusoma manyi nange mwensomera njagala omuvubuka osooka omunnyonnyole atannabufuna yeteekereteekera atya bw'aba alowooza nti bya muzannyo
onunyo okuva ku step ya ddagala nze kamba buli experience yange y'eddagala eyasookera ddala we najjira wano ku midiyayo ku Alan Food Exclusive nali sitandikanga ddagala eddagala we nalitandika naye nalitandika nga stage mbi nnyo gye naliko kati nga buli wendimira nabeera ngaeya Mami Marius bambi bigga ku Mami Marius mami nkwagala nnyo yes bambi ate nkwebaza mukama alwanze yes nabeera ngaewa Mami Marius nga bwe mmira eddagala lino Alan ng'obwongo butabuka omutwe nga gunkuba ntikira Mami Marius yansanganga nkuba omutwe yankaaba mugamba mami bwetyo bena experience teyali nnyangu n'ekirala nalabanga bingi nga mbeera ngamba mani ku makya ne mugamba naye wano waliwo abantu bali bantambulirako buli kati naye kumbe yalinga byalinga ddagala ate tebyatandikira wa Marusi byatandikira ne mu ddwaliro nze nafunanga visions bino byowulira bye bagamba Alan mbuno nabadde mu kirooto nendaba kino byaddala Alan naye sikiriza mu birooto naye Alan we nali ku JCRC nzijukira bulungi nagamba abasawo ku makya ne Uncle Fred wa Uncle Fred yasulanga nandaawo kitanda nga yankuukunda ne mugamba nze nno ngenda mu America Museveni yaze nankima ngenda mu America okitegeera abasawo nga bagamba yi ono mwana abadde ki kumbe eddagala it gives you so many things obeera olaba bingi abamu balaba birooto byantiisa waliwo alaba nga nze nalaba ng'omukazi nga jankima antwala tugende mu keesi eno ey'abafu nga byendaba era ku makya ngamba mami wano waliwo omukazi anjagala ayagala kuntwala atambulirawo mu ddirisa wallahi ne bimugambanga Mami Marius n'agamba nedda oyo angel oyo malayika akukuuma so ebyo byonna byalinga ddagala ate sinze nzeka kubanga mbuuza ne bannange bwe tugenda mu ddwaliro eyo situation ogituuka oba mu mbeera ati ogituukamu oba wakatandika nekirala Alan I want you to do an experiment toli mulwadde sikyo toli mulwadde sisobola kukkirizamu simanyi oba ekebera nze nekebera Alan kale okay kati Alan oba weekebera oli fine njagala okwate empeke eno eya airvegiro okuwa eddakiika 3 oba ereactize ku mubiri onafuuyirawo Alan owulira nga omubiri gwonna gunafuye from head to toe you do that experiment abali eyo ojja kunjulira first time wogiyingiza mu mubiri you introduce it to your body ojja kifuulinga Alan okakkana oba erimu enjaga nagamba bene erimu enjaga nakkakkana bwenti eno empeke tebagimira nga tolidde mukwali eno tebagizanyisa si panado si kubatiisatiisa Alan but that is the power of this medicine that's why omuntu drastically akolaki akyuka with time buli woogimira ogejja n'olabika bulungi n'olya bulungi kasitoba ng'olina kakke yaako ne love waliwo abagimira nasigala nga mukovu ng'ebizibu bimwambadde naye yambaza ebizibu talya bulungi yeeraliikirira gwejjawa kweraliikira mira empeke yokola emirimu gyo nabo batowanga kati n'omwana wo naye agimira oli omukozi wa myaka yoko mwana oyamira 7 Alan 7 mpeke 7 zino yes obukebe bwenasubire simukale wa pulota naye mbadde manyi tugenda naye naye alina obugoyo buti era nnene bwetyo nedda si nnene obubyo butono naye yamira nnyingi era oyo bujji wange ye wabaamira awogana bwati olaba nga alwana kale liina engeri gye limukolamu ye buli walinywa ate kati namuyigiriza okubanga nga si byakuteeka mu mazzi mbu ate tulisaanuuse no heis now making 2 years nzigezako omuyigiriza okulyagala aliryenga sweet era mugamba buju tweet nemugamba asama nayasama noteekayo ezo empeke 7 alamizi muteekamu zonna nedda zikaawe era akuba enduulu then nemuwa n'amazzi buli lunaku Alan soosangamu newenkolera bakimanyi bulungi nnyo nti nzimuwa saawa emu sisukkamu eyo regulo ate nga
nga mbeera ndimuwa ne bano ne mbagamba ndowooza mulaba muyige bani bogamba abo benkola nabo mu dduuka mbagamba wenkolera alayi mbagamba mulabe kulabye tugamba konti kati ngenda lekeraawo okweyanika sijja kulekeraawo paka nga nfudde anti nange mukama yampa chance endala ala nituge mu byokwerimbalimba ate abasinga tebaagala kuvaayo mufiireyo mu bumooli ng'oli eyo weeraliikiridde weegize it is a free world, you're not alone. Yes, people are going to segregate you, they are going to do stigma unto you, but stand firm. Wimiira ku mazima. Bayibuli egamba nti amazima gali kufuula olw'eddembe. Ate ne Katonda ono alaba Alani, Katonda alaba. Alani Katonda alaba. Kugambye weekend mbadde ninowe mukwano gwange. Naye we yalabye namugambye olaba ne bebi wange amirembe. Kati ate gwe omuntu omukulu gwe kyogamba gweolina n'abaana babiri oyagala baleka ku nsi abaana balamu simanyi wabula saamubuuza naye she's a parent olina abaana babiri olina akawere oyagala kaleka ye no sayini zonna zimuyitamu Alani dayoriya byonna bye nayitamu Alani nga byali mu kuyitamu essaawa kakati wenjogera ne mugamba lemitebi n'obeera ku last point you can come back, you can bring back life back. Ne kati kankubuuze Suzy zomanyi nange ndi mu kuyiga wano gwewategerera ku bbanga ki era sayinzi ki ziwasooka okufuna ziwatandika obuzibu Alani nze bwe nakola eddagala lino lyannema okumira nali ntyanye eddagala nze ne Panado yekayekaya nayise amumira naye mistake gye nakola kasita neekebeza ku antinento ne bakansokalaba sayinzi kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugira emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 8 8 Success Motors. Walk in, drive out. Asooka okulaba ng'omutwe gunnuma nnyo. Waliwo omuntu wano nga okimanyi nga tokimanyi naye nga gwe omutwe tegukugwako gukukuba ne gukuba nnyo mu maaso muno all the time. Olaba Alani kankulu so ofuna akawuka kasimu nomala nako n'emyaka 5 ng'okalina nga togwanga ku ndiri ng'okola emirimu gye just olwalalwalamu Panado n'omira malaria n'omira naye omutwe is the first time omutwe tegukugwako Alani. Banayo okwewala bino byonna genda weekebeze otegeera obulamu bwo genda weekebeze kirungi nnyo n'otambula ng'oli sure about tomorrow. Yes, Alani. Amawulire go si mangu gakukkiriza tegaba mangu Alani. Omuwala namubuuzizza mukwano wange namubuuza ne mugamba we bakugamba nti olina akawuka how did it feel kale nga njagala how did you react yaŋŋamba yalaba mbu ensi yonna nga nfunda Alani omuwala ono yagenze namutute ku JCRC atandika eddagala musayidi eno amanyi ku JCRC wali abagagga waliyo n'abantu era of course buli mu kintu waliwo nze mwanteekamu nnyo sente nze kati bantwalira mu baserebu kati wengenda baga
Suzi our celebrity uyo atuuse nze ngenda eri mbagagga nefuna eddagala lyange naye mpitayokko eno mubaavu mume soke mbalabe abali obubi bali abadde bavuga kagali nga bwe banvuganga gyensookera gyensookera nenzijukira waneno Uncle Fred yandisaawo bwati nasitula buju ne bantwala mu x-ray nenzirayoko ne ku kitanda eri gye nasula nze neetoolera eddwaliro lyonna lyonna kyova abasawo abasinga bakola ki bammanyi bagamba wuuyo atuuse ate bali balina laavu alani abasawo bakujja CRC sibalabanga balina laavu JCRC likabowa Joint Research Center yes awo nga tennatuuka ku YouTube waliwo paati y'obwereere neya yes weri private tolaba sente ze batusaba just weeks bbiri zinamalayo nenkomawo nga nkuba mucaka nga ntambula ati nagenda sitambula naye abantu abo bakujjanjaba ala ekiro n'emisana ngenentuka nembagamba naye mmwe emikono gino ng'eno neeno banteekako macupa musaayi teganvaako naye nebaza mukama nawe ala nimpeebaza olaba wayamba gw'otamanyi naye Suzi nkuwulire olaba ensi eno nze Suzi wajjaye naye nga simanyi nze nno n'okujjako nali mmanyi oba just mukyala nze nno nali manyi olina mukazi mukulu era n'omwana eyankubira essimu ku BBS yaŋŋamba owaaye ku reception naŋŋamba waliwo wano omukazi akwagala nemugamba omukazi naŋŋamba ye alina n'omwana era bwe najja wali ofaanana mukazi mukulu nga ninga eyakaddiwa kati nsiba nekaviri ak'abaana abawala bannange I am 24 abandaba am 24 today emabega wali nali ndabika ng'asatuli nga nzenna ndi black nina nekaseera kenatuuka ala nembuuza Mr. AIDS nemugamba naye musajja gwe Mr. AIDS nti ye okakasa nja kuddawo jukira nalina olubuto nga luzimbe nga lunene banaye we tuba twogera bino ebintu ddayo ko olabe videos zino simanyi alani ozijjayo gyeziri ddayo ko olabe Suzi ow'emabega n'owakakati teekamu Suzi asiimwe cruise exclusive bajja kuwa emboozi eyo you can compare to how I was and right now nze nkubuulire olunaku lwe wajja nali simanyi Sharifu oyo nze nalukako ekiseera ne ŋŋamba Sharifu oyo ne mugamba naye omanyi Sharifu oyo omwana bw'atufaako ffe tumulinamu 5 oyo omwana bw'anaatufaako poliisi egenda tubuuza mwamuggyeewa tetulina baŋŋanda betumanyi tetulina baki manyi nze era mu nsi muno neebaza nnyo omwana omukyalo oyo sisita wange Marusi okitegeera Marusi oyo yali mugumu nnyo kubanga kale katono lisane so njagala okwebaza Marusi oyo Suzi ekintu kye bayita omulwadde wa HIV AIDS si kyangu si mwangu wakujjanjaba nze natuka ekiseera nganze nentya neŋŋamba naye Suzi ono bwanfaako kola ntya erifu naŋŋamba alani bw'oba tukinyingidde nga twasazeewo tukimalirize Allah yamanyi kyaleeta olwo nno nga tetunafuna Marusi naye namugwako bugwi Marusi naŋŋamba mujje tuvuge tugende kwekusanga ewo oli mukwano gwo yakyali mwogera ate kati asanyuka buli yandaba kale
buli wandaba waneeno nga njogera bulungi nga bweti natya naye bw'oba toli surrounded by bantu bagumu tosobola kukkiriza. kale nikyenyinza okugamba kyewankolera kabeere muntu wange oba famire memba wange tasobola kukikola. kale ngenze nawala nze kennyini Alani nina okutya kungi omuntu tomumanyi avudde eri jindi tomulabanga nako ekisooka olisere. So obadde ogamba ekyo ekintu kyewankolera sisuubira nti waliwo omuntu mulala yali asobola okukikola. sisuubira Alani kubanga ekisooka olisereevu nagamba nakigenda abantu bakyomumanyi era bwofuna omuntu n'akwagala nga takumanyi nga takulinaako Luganda n'akusembeza naye kati mu mbeera yange Alani olaba n'emikwano osookerawa nakusookera ku NTV nga njagala oyo omukyala Farida ne Farida nasanga ali kuzera ne bangamba bakola naye akontanti era bwe najja okunoonya okujja nali mmanyi naawe ogenda kungamba appointment naye ng'olina engeri gye wayingira ate bannaye Katonda ono mulungi omutima gwaŋŋamba noonya maama Brent buvubuka nga gwe ojja kunnyonnyola kale ayo nno oba simanyi kuba Alani nali sikubeerako nnyo naye nali nalayo vidiyo nyingi ng'eyansigala mu bwongo ebyo ne kushakaasi nokeera nenzija nengenda ku reception nga toliiwo nebangamba tulako agenda kujja ajja sawa nali nina enjala Alani ngasaalidde ng'oyo akaaba ezera wajja nosanga ngaakaaba tawaanya nojja wayingirawo n'abasajja bo abalala nga balinga basatu kujjukira ng'oyingirawo bwe wajja nendaba fesi neŋŋamba yooyo omutima ne gunkuba ngamba oba agenda kunzikiriza naye neŋŋamba njagezaako nkule nga neegumya we wajja n'ondaba oyitawo nogenda ne bakugamba n'ogenderawo ddala mu studio naye tewayita na ddakiika bbiri ng'okomyewo nga Mukama weebale kuba we wagendera nali ntandika ogamba wasanga ndi mutima gwange nangira naye Mukama agenda kikubalira wasigansigo manyi eri kukyakisalaga iwaayo sente naye si kubanga owaayo muki singirangi naye wenkaayo sente eredde oyo n'amugenzi waliyo abakonki abakyuka abadde nakulaki nakyuka kati mubwakabaka bwa Katonda naawe obeera osiza ensigo kati naye wasiga ensigo okuzijanjaba Alani nga tomanyi nange Mukama bw'aba ampadde obusobozi era nga ampadde amaanyi nange ngenda kugenda ate kati omukisa kituufu ogenda kutambula amangu Alani oli w'amaanyi wakuba teweemanyi nze kati nze ekikugamba oli w'amaanyi Alani nze buli wenfuna akasente amakale nkafuna Alani you are blessing Katonda we yagamba nti no Abrahamu yenda kuwa omukisa bonna abanakuwanga omukisa nabo n'abanakola obubi oba abanakasinga nabo banaabakasi ate mmanyi waliwo n'abalala bali mukulya yes twaddanga ono wenyuma n'okwenyuma singa yenze singa biralamu
Wangamba bulova nogena ku church ya mwe ha bagala suze twakulabye. I am a testimony. Kala basanga bagamba abamu bakaba Ankwali. mugamba bugambe kiwa cyane. Konema. Bakaba. Nga bakabira ki? Akusanga kale bagamba suze. Shimweru. Wakati bali bandabira kire kifaananyi kye baalaba picture gye baalaba basuubira. Amala munenga agamba. Tendereza Alan agamba tendereza ojjukire Mukama gye yakujja. Nze nkoona amazina Alan anti gande mukkoonera. Kati ndakoonera Yesu. Church is my happiness. Church has done me well. Thank you, Dango. Yes. In other counseling places, church, don't you? Whenever you feel very embeera y'ensi eno teri smooth, Alan. Era Katonda yeetaagisa mu buli mbeera. Gwe wowulira ng'obulamu bulinga obugize eki. Fukamira wansi ku maviivi go. Ogambe nti Katonda eyantonda gwe wammanya. Omanyi, atumanyi. Atumanyi. Olaba Bayibuli egamba So kati bw'obeera mu church ettendo olikubira ddala. Ye kubanga mmanyi gye nava. Katonda yanzija wala yampa second chance era okansinziirawo wennyini Alan okubuulira bano abantu wano abatulaba wano ku Alan Cruise Exclusive abazadde abali eyo mbakatiriza kino bambi abaana mwongere babuulirira mwongere show ng'eno eri educative waliwo shows ezibeerako okulaba nga ebintu ebimu webanga show ya well-being ya health yaki sharingira omwana wo omuyigirize ayigire ku bantu abalala kati we tuba twogera ku HIV muyite omugambe sooka olabe kana akantu esimu mulage ayige amasomero agali eyo such shows such victims should be invited to schools by sharing their experiences. Nekirala mbadde ntambula kati nga nkola door Alan nga bwengenda bwembulirira abantu. Yeah, last time watugamba. Yes. Era bambi waliwo ne bafani abampa emirimu. We bali bampa emirimu bawera. Oli serious? Yes, bankubira essimu kuba essimu yange nagisoma wano ne bankubira nengena nembulirira abaana baabwe kwe bali banda. Wakagenda moves meka? Nakagenda moves 3 abalala mninzi abaana bakomewo okuva ku ssomero ku masomero kuba abaana abamu bali ku ssomero abalala bambuukinga bambi Suzy nkubuukinze njagala waliwo n'abagala ngende Masaka Embalala. They want me to go. But that's nice, eh? Yeah. So like how do you do it? Like omuntu akusasula? Yeah, ansasula kasente katini kubanga nina okugula amata ga baby wange. Yes, ag'omwana. Kuba ate okola? Yes. So kati okuggalawo omulimu gwo? Yes. N'ogenda ew'omuntu? Era nawo mba nkoze eki nfiiriddwa. So ngenda n'enkola eyo service kasente katini. Kisevinga. Kiki ofindinze out eyo gy'ogenzeeko? Kiki ofindinze mu baana? Mu baana kati ku masomero. Alani abaana basoma ku masomero eyo. Omwana wa ino omwana gwasoma naye ng'omwana yazaalibwa ne HIV. Kyokka abaana bo bakapolinga. Kapolingi bagivumulira ku ssomero naye abaana bo bakola ki? Bakapolinga. Tagenda gamba munne nti nze ndi ku ddagala. Yes, tagenda gamba munne nti bayiteeka wa metron. Lwa metron akimetron yakimanyi abamu babakimane ku ssomero ne babakkiriza bagende ku malwaliro bamire eddagala. Kujja si yasimba laba. Abaana? Baba bazze mu uniform. Ne bajja n'amira empeke n'addayo. Abaana babagagga abasinga bendaba Alani. Omuntu owa bulijjo era bagaleka wa metron oba bafunako headmaster ne bamutegeeza nti omwana wange ali ku kino na kino bambi monitor.
naye gwe ku ssomero otula n'omwana mu kilaasi Alani nga tomanyi nti ali ku mpeke kyokka akukwana yakulimbalimba yakuwandikira bukiiti. Your child is at risk. Bazadde bannange omwana atula wansi omubuulirire bwe kiba kyetaagisa nze okujja nze mmanyi engeri gye nsobola okubuuliramu omwana ono ku byempiseemu. Yes Alani mpozi nga just ye tayagala bwagazi tayiga buyizi ate olaba bagamba Alani bw'olemwa okuyiga ensi ejja kukola ki? Ensi ejja kuyigiriza. You learn the hard way. Yes, you're going to learn the hard way. Abaana abandaba, this is not a joking matter. Not even kids alone. Waliwo n'abagundi n'abasajja n'abakyala bali eyo ng'atambula bubi Alani ali mu michakizo bazita michakazo akyacakala nnyo. Omuwala wa campus ampuliriza kati omulenzi ali eyo okyusakyusa abawala buli lunaku. Oyina abawala bameka bonna tomanyi we bayimiridde. Bagamba mbu kondomu tebinyuma. Olya Alani kati kankubulire kondomu eyo gy'onyooma muganda wange ali nayo tetugyesiga nno. Nze sitera kubulira abantu ku kondomu eyo Alani. It is not 100% right. Lwakuba kale tugezaako ne wakiri ogenda live wakiri oyambala ki? Oyambala. Naye wotambala kankubulire kino ekikolwa kye mukola kya seconds bu seconds. Naye empeke n'ogenda jimira emyaka paka. Alani n'empeke tunakusinzikiriza mbabulire n'empeke erina side effects nyingi. N'empeke buli wojimira ekola obutwa mu mubiri. Oyina detoxinga n'empeke. Si nyangu nno nayo yakunywa Alani. Kati we bagamba nti no weekuume okumira obumizi. Abamu batuuka ne beetamwa. Oli nagimirako leero enkya n'agireka ate jjukira buli w'ogireka kati akawuka ko kakolako kafuna chance okuddamu okuzaala ko keeyongere. Ko nako kalwana mwekali mu bubiri nete kajja nako kalwana n'omubiri gwo immune system ye erwana nako kalwana. Kati gwe olina okulwanagana olabe nti no immune system yange erina okukalwanisa keebake. Suppress it by taking the medicine. If you're still safe, you're safe to go. Let's abstain. Abaana abato, let's abstain. Let's wear a condom. Ala nawe kigenda gy'oli. Sekita gy'olimu mbeera nkweraliikirira Alani wange. Sekita gy'olimu bangi abakulaba. Bangi oli ku riski y'amaanyi naye nsaba Mukama akukuume. Naawe ogezeeko okwekuuma. Neekuumye. Bangi abakwegomba bashuga mami bali eyo bagamba bannaye oyo Alani n'omunkwasako. Mbala mu comment section. Mbalaba ku shows zo ate ezimu nziraba Alani. Mbeera yeyo mwambiraba mu Bumoli ne ngamba oyo talwadza Alani wange. Tewasiga bantu Alani tolabisa maaso n'anyirira atukula. Ye mulwadde. Era kyova nawandiseyo kapoemu kange Alani kankabawe. Nkyakafumba bulungi. Nga tonatuwa poemu. Soko bawe ennamba yo. Ennamba yange. Eri abazadde abandyagadde tugenda mu holiday. Okay. Abazadde bandyagadde abaana baabwe bafune gundi lectures ezo. Yes, tugenda mu holiday abaana bagenda kudda kuva ku masomero. Obuuze ku mwana wo, do you have a boyfriend? Yes, have a talk. Munyumye mukoma nnyo omwana wo ate era obimugamba. Oyite Suze wako mugambe Suze jja tufunemu lunch ffenna. Then bwe tumala onyumyeko n'abaana. Bannange omuzadde olemekka abamaziga. Omwana wo omwononeddemu ssente z'obulamu bwo bwonna. Atuuse ku myaka 2. Alinnye mu kaveera. 07 59 17 27 04 ye namba yange Susan Kashiringi. Ye namba yange gyosobola okunkubirako ngenda kujjawo nawo nongamba njogereko n'abaana abo njogereko ne muwalawo n'abalwadde abali eyo abalemeddwa okumira eddagala. Naawe ayagala okuneebuuzaako ng'eddagala likufuukidde ng'ogamba Susan gwe olimanyidde otya.
ng'oyagala tubeere ba mikwano, I can still be a friend, Alan. As long as kikwatagana neki n'eddagala lino kikwatagana n'obulwadde. Ne Susan empeke zino si nnyangu za kumira. Si nnyangu, Alan. You do like this. Yeah. Si nnyangu. Kano ke bateekamu aka white kaki? Kakukuuma nga liri fresh all the time. Empewo ono terina diyitamu. Yes. Empeke eno bw'otagimira muganda wange ali eyo, bw'abadde yalivaako ng'oli eyo gamba njaddimira essaawa yonna mukwano, njagala okujjukiza nti buli w'otalimira ogenda ku level endala. Era bw'ogenda n'oddamu n'olimira after some time nga wali walekeraawo okulimira, bubeera butu eri omubiri. N'olwekyo tumire eddagala. So gw'olina ofuna lya bwereere? Ndifuna lya bwereere, neebaza Mukama. Bannange neebaza Mukama. Tosasula dde 10? Tewali n'ekikumi. Gavumenti. Era neebaza gavumenti mwebale. Singa nafa dda, Alani. Katuli mwali mugenda kumpa ddagala ki, Alani? Bire liwe nalwala. Singa lino lyali teririiyo kubanga kye najja ne mbagamba munyambe muntandise eddagala mbeegayiridde. Nga ndi bubi nga siyogera. Suze tewandibadde. Singa kati nkujjukira bujjukizi. Ne Suzi olaba ekyo ekiseera olayika wali olabirayo ddala mu ntaana bannange. Ekitiibwa tukiddize Katonda, namwe Katonda be yaleeta mu bulamu bwange. Embeera teba nnyangu Suze. Mukwano mbaagala nnyo bonna abansapootinga, nyongera okubeebaza. Mukama abawe kye musinga okwagala. TikTok olina akawunti? Yes, ninako akawunti. Ba TikTok abo bandaba, Alan, kubanga ebiseera ebisinga bwe ntambula they recognize me. Yes. Teri so active. Abamu ndaba babuuza nnyo TikTok account yange, Alan. Nkozesa Suzy Cash, the abbreviation of Susan and Kashiringi. Suzy Cash. Yes, ye TikTok account yange mbeerako nnyo. Naye naye weebale butammenya. Omuntu omulala ate bw'ojjanjaba bw'agaana omira eddagala naye Suzy obadde omira eddagala. Olaba otuuse ku level okubanga omira empeke emu. Abamu mpulira akera ku makya n'amira, ate mu ttuntu n'amira, ate ekireera n'amira. Kati kitegeeza Suzy abantu abali ku layini yo kw'oli abamira 1 olunaku. Okimanyi omuntu omuwala asobola okusooka n'agimira ku makya n'agenda ew'omulenzi n'avaayo ekiro ssaawa ze nga 7-8 ng'omulenzi talabye ku muwala oyo ng'amira ye n'alowooza ali safe. Alani bannaye nina n'oba oyagadde dimirira ku ddwaliro weebiri waliwo eyo saaviisi otoyagala kubuulira baawo omuti n'oli ku ddagala. Abafumbo gye bali Alani ng'omu tabuulirangako munne nti ali mu ku ddagala naye nga akikwese ate bamaze nabo amaze naye emyaka n'emyaka alimirira ku ddwaliro alina we yaliteeka oba mu kamooli alimira n'atambuza obulamu. Gye bali bangi Alani era ajja n'agamba bannaye kati nkoze ntya omuvubuka nga njagala kati ne bamuwa ku magezi kubanga Alani tolina bw'oŋŋamba ngenda funa omuzungu nfunye omugagga agenda kunkuba mbaga ate muleeteremu bya siriimu kuba amawulire ag'ekikangabwa angaakulekawo anti abamu tibagumu abamu batya siriimu nnyo 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 ate ne waaba ggwe Alani osobola osigala n'omuwala. Kakokola tondeka nnyuma. Ne oba omwagala nnyo. Ne bw'oŋŋamba nti yawona. Ne bw'oŋŋamba nti viral load eri wansi nnyo 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 eri 0.0001. Emisinde gye nnyinza okudduka. Nedda todduka Alani. Todduka. I run for my life. I run for my life. Pozi nga tuli ba mukwano ng'oŋŋamba nti tubeere ba mukwano. Kati waliwo abatuka mu mbeera nga yamuzaalamu dda abaana abasajja bano boolaba bano agenda n'aleeta obulwadde n'abuleetera omukyala ewaka. Ba housewife omukazi yeekuumye omusajja agenze ayenze aleese obulwadde muyina abaana 5-6 Alani oyo toyina bw'omuta. Instead mugenda mu ddwaliro ne mufuna musiikinga consultation
ne babagamba engeri gye mugenda omiramu eddagala ne tubanga tulina abaana Yes. nenkebera ng'olina nga nze sirina Eh, era emisinde egibeera awo tosobola Alan kati oba mukazi nga tolina kiddako abakazi abasinga akubyamu n'agamba kati wasinga omumaatha ne bana 7 ngenda kikola ntya nze nkubuulire bambi AIDS n'oguma n'obeerawo AIDS mutya bambi yes it is but wekiba kize Alan tewaba kyakukola tewaba kyakukola tutambuze obulamu kaseera ako kaba kazibu nnyo bannange oyinza okukaaba amaziga ne gaggwa mu kiwanga n'ogira n'osiita naye nga tewakyali kyakuza oyinza n'okubuuza omusawo n'omubuuza musawo kyetaaga ssente mmeka olinawo ekyokukola n'omusawo n'akutunuulira bw'ati nga naye talina kyakibannange Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga jetsi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 07696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga negwe moment yalabika etya nze naddayo waka neneggalira nenkaaba nga sibitegeera Alani nze nekyawa nnyo nenjagala okwetta naye ng'olubuto ate ndulabako oba kubanga tulina olubuto wandibadde wetta nali netta ekyo kyo nali netta Suze oba kubanga ekisooka tatange mu poliisi Alani tatange muki mu poliisi n'ekyokubiri Alani HIV nkuze mumanyi kugambye nasomera ku Railway Primary School Railway gimanyi opposite sharing HIV bali bamwogerako ngenze ku Kennedy aba Kennedy bandaba they know me Kennedy Secondary School bana abayimbye akayimba webale nnyo yes ova ku senior 1 paka ku senior 6 je nasomera essomero eryo Alani si kuyimba kukka even HIV bajoogerako bebana abayimbya nebaza mukama yes I'm an OG from senior 1 to senior 6 bright student yes one of the brightest students around yaye manyi nakola PCB ku HSC awo kweleso nojja points meka nenjayo 16 out of 20 bandaba batera okundaba bambi I find them ate kati they are my OGs when they find me they are happy endongo wajikuba yeyo okutoloka ku ssomero najikuba eyo najikubako Alani tewafunamu kalungi nawo tebanga ngamba nti no bwoba oyina omwana ngali exposed ku bino ebintu kukyakala kugira ki nze mpita nja mubuulira naye toyita ng'ogamba Suze wange jangu yita ng'otaddewo naawe ebbaasa nga olaba esobola okusapota kuba Suze akola so bw'omuyita during that time manya nti bizinensi agiggadde azzeewuwo kwatayo emitwalo niwe gyandibadde 2 gimuwe kubanga muganda wange essaawa gino 2 olaba mingi naye 2 ago omwana nga alwadde omwana wo bamutabani wo oba muzzukulu wo 2 gijjalaba nga mitono so kwatayo akasente muyite omugambe Suze nina ka budget kange bwoba mugagga nga kasente weekali mugambe Suze tulina ennaku 2 omanyi eriyo families engagga ku weekends bakwata motoka ne bagamba ni waliwo wenagenda ala nola okutambula kuyiga waliwo wenagenda waliwo mugagga wange ali kuno kyemanyi alaba bane ala niyampita wenakaka naye simanyi nti mu Uganda mulimu abagagga mwewe otatambula fe tubeera eri mu bundi bwaffe muyumba bwaffe tosobola kumanya naye oli omugagga ala nalaba dream house gye walaga gye wateeka ku status yange nengamba laba Alani eno mu Uganda wali abayina zino ennyumba banaye nawunga nakola maalo gokka omugagga ng'obulamu bulungi Suze wano ganga manjagala Alani
ngali ku kawaini bannange njagala Alani. Yali mukyala? Yali mukyala ng'avudde Bulaaya. Ng'avudde Bulaaya n'abaana be bazze mu vacation. Yes. Jukira yangamba njagala kutwala ku Divine Resort. Tuke tulye ku bulamu. Alani kuno kuliko abantu abakwagala. Ngate yampita. Twali badde ku Divine nga tulya bulamu. Yaddayo dda. Yaddayo. Bambi. Yaddayo. Wafune namba ye? Nafune namba ye. Yanyamba namba yange. Mwe namba yange ajja kuntujjagera ku Divine eyo ng'akomyewo. Nimulanya abantu abansima byenkola ne bantwala eyo n'endya. Babeereyo nga they appreciate bagamba omuvubuka oyo. Kale eno video abantu bagiraba mu mayumba gaabwe amalungi aganyirira galinga amata. Video n'ensooka okubeera mu bulamu obulungi. Ize. Nawe gy'olaga bambi. Ize. Suze njagala obulamu obulungi. Mukama nyambe nneme genda mangu. Saagala kufa mangu Alani. Togenda kufa mangu ate ofa ki? Bulabe nga olina w'otuuse. Togenda kufa. Nze nga nkyali wano togenda kufa naawe. Ng'ofa ki? Twava mu eri embeera ete yali embi ennyo ate ya. Komanyi Katonda bw'atwagala. Just kyenze kyenjagala kimu. Njagala abantu bano abatulaba olunaku olwaleero. Webabaayo njagala Suzi, nze by the Suzi. Oba waliwo omuntu asobola okusupportinga kino ekintu nkitwale ku level endala. Njagala. Sorry. Olabagana Mario nga bw'olaba Kiswa JCRC. Njagala amalwaliro agalimu eddagala lya HIV/AIDS taso. Njagala bakwate. Bagambe nti Suzi ono. One Suzi amanyi oluzungu bulungi, Suzi yasoma. Suzi yakola PCB. Njagala essomero likwate. Ligambe Suzi tugenda kusomesa eddagala. Okitegera? Njagala ofuuke counselor. Nze Suzi, my happiness will be one day when I see you nga weevuga ng'okola ogwo omulimu gwa counseling and guidance HIV/AIDS. Njagala nkusanga oba ng'olimu oba onaaba nansi oba onaaba ki naye ate nawe ojogenda omira eddagala bagambeko. Bagamba Alani. Basabe. Obagambe naye musobola kunfunya ka budget ki? Nzije wano neegatte ku bakansula. Suzi nkusanyi oyambadde ettaawo eryeru. Ng'abeera naye kanso bannange. Nzije nkulabeko. Oŋŋambe nti Alani emmotoka yiiri. Oŋŋambe Habbuju kati ali ku ssomero ali mu kisulo ABCD. Oŋŋambe nina abaana bange abalala bali negative. Kitegedde. That's what I want. Make up biki bino. Ndyoke nabyo. But there is something I see in you. I wanted that course of counseling. Manyi ogenda n'osooka n'ogisoma. Pakati gwoki n'ogisoma eyo counseling course. Leero mbadde ku Buddo SS. Mbadde ne director. Mr. Muwonge. Nannyini Buddo SS. Naye ngenda kimugamba. Njagala nkole mu congregation y'abaana nga olaba nga bwe twagenda kuli essomero baliyita batya? Gye twagenda. St. Mark. Yali St. what? Naye sirijjukira. Essomero eryo omukulu w'essomero paka kati aŋŋamba abaana bo abaleka bonna basanyaladde abaana baakaaba empewo yabayitamu buli kimu kati gomanya wa abaana bameka bewakyusa. Ne waabamu bw'ati Alani. N'akyuka ku ngeri gy'abadde yeeyisaamu n'akyusaamu aba awonya akawuka n'abuuka n'ava mu kinnya kimu n'adda mu kirala. Bye bintu bye njagala. Okitegedde? Nze bwe bulamu bwe nkwagaliza. Make up biki ebyo okutunga bikisoma. There are additionals. Naye nze nkwagala wali mu counseling awo kuba Suzi olaba nze oyogera nange n'enzirayo ne ŋŋamba no Cruise Suzi agambye. Omanyi okuddayo n'otuula wekka. Ne ŋŋamba Suzi no yagambye. Kulefa abaana batwetega gwe Suzi gwe tomanyi. Suzi ngenda kufunya ngenda kwogerako ne Kasuku. Okyazeeko. Kasuka nsesa nnyo facial expression. Hayina engeri byogamba byoza omugamba wabanga yali student. Alayika yalinga awuliriza. Awulira. Ngenda kwogerako ne Kasuku. Njogereko ne Saimo. Njagala omulanga gwange guno guyitemu. Paka ku counseling level kwe nkwagala nze nkwagala mu ddagala. Ozijukiza Alani.
ku Sunday naliko ku church ewa ate wakola PCB empapula zo gye ziri gw'okyasobola okweyongera at 24 at 24 gw'osobola osoma eddagala osobola okuddayo naliko ewa Pastor Bugembe ku Sunday abaaliyo bw'oba olina amatu owulira omwami oyo yali abulira enjiri oyo Pastor Bugembe n'ayogera ku baana Alani n'endaba nga ayina point eri mu baana abazadde batya abaana baabwe abazadde engeri gy'ohandolingamu omwana ono asobola okwesustaininga enkya newankubadde tubaagala Alani naye waliwo omukwano we gusukka wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Omukwano wakindeese kye kintu yali akirese mu ngeri ya producer Didi nakwa yali gyali ku olwo lunaku ne mulaba Alani muli mu celebrity world ne waliwo ebimu bye mulina okuyiga nammwe omwami oli yayimirira n'ayogera engeri bintu bye baakolanga within nengamba music industry nayo ndowooza nayo yeetaaga counseling yaayo ate nga ffe abali eno abaana abato twegomba njagala kubeeranga gundi tetumanyi kiriyo we want to be artists but what is there is also hell ekitegeera Alani nina kintu kye nayiga ku Didi ze namulaba face to face nga tali wala wabi bifaananyi namulaba n'empulira neŋŋamba Mukama kamira eddagala Suzi waabwe kamira eddagala abaana Pastor Bugembe weebale nnyo omulanga gw'okuba abaana mubabuulirire sit down with your kid tell them about work tell them about HIV kino tekikyaliko kuswala n'omwana wa primary bimubikkulira obimugambe omwana akuze mubuulire ekiri mu bufumbo ajja tuuka muyigirize empisa ajja tuuka eri akole empisa akole ekyejo biki omusajja amugobe be basinga mother kati be tuyina Alani Alani tutandikire wano okukyusa eggwanga tetugenda kukyusa bana abakuze nedda tutandike n'emito emito from childhood let's teach these people these kids for a better Uganda omwana omuto we banamukwana n'agamba nze ndeka munnaye nkyasoma oyo aba akabuuse ng'akimanyi HIV ndeka munnaye tojja kunzita nkyali muto naye omwana talina nno mukamwa omwana sente azaagala okufa kyokka nno nalina akawuka agamba nange nja kukusiga oli ezange ngenda kuwa okiwulira Alani wabula singa abaana bato bano tubawa assertiveness eyo ey'okuyimirira n'agamba nze sigenda kukola kino ndi contented ne kyennina maama kyampa kimala manyi gye nvudde akula amanyi ffe Alani nakula nze nagamba nakula ne maama wange naye nga maama wange wakuba eriiso bw'ati Alani Munyarwanda mange yali mukambwe ne bw'olaba nadduka n'enzija ewuwo Alani nga mmanyi kati kaweddemu dda mugambe ntya yo omutandika otya Alani nali nja kufa singa bwe nagamba singa be bantreatinga nali sijja kumalako wabula najja eri mmwe abatamanyi abali basobola okunsembeza akaseera kuba nali neetaaga lava akaseera not judgment at that time nga nange neekubye mu mutima omanyi ogwa mu kinnya n'okiraba n'ogamba kino nno bakiŋŋambako nga tewakola ki tewawuliriza kitegeera Alani kati sawa kakati nebaza Mukama nti byonna nabiyitamu ne biggwa naye ate saagala bujji wange akole bye nakola saagala omuzadde
asigala muzadde. Amina. Kale nga tumaliza programu yaffe eno olunaku olwaleero nyongero bategeeza nti bannange buli ali eyo atulaba obudde buno nkusaba byenjogedde tebikuyita ku mutwe bw'oba olina gw'omanya asobola okunnyamba ekirooto kya Suze kituukirire kinkolere bw'oba olinayo omusawo bw'oba omanyiyo ekifo saagala ate bifo bigenda kugamba nti awo gira okola tweya abanaye mbegayiridde saagala muntu agenda ganjangu njagala kifo nga kinaawa ku Suzi ssente Suzi n'afuuka kansula n'addayo n'asoma at least ne wasoma ku medication y'eddagala lino n'amanya kino bakikole bati kino bakikole bati professionally okitegedde Suzi kyenkwagaliza njagala osome wakati 24 wakola PCB n'ofuna 16 points nga nasoma ebitabo alani Suzi gwe okyasobola okuddayo ku ssomero okyasobola nnyo kati Suzi oddayo ku ssomero emyaka gy'ena ate kati kuno wenzirayo wano nsoma alani okimanyi at 28 zigenda okuggwako giti Suzi ng'oli musawo wa ddala nno okoleze foundation Suzi foundation biki ebyo biki nga gwe oli mu ssente ng'ate kati nze ŋŋamba Suzi bannange batuweeyoko wano naye embeera ekaayi but anyway sibula abantu be wano basibula ne poemu yange eno wamu olina ka poemu yes poemu nkyagifumba naye ngenda gyogera mu bigambo not poetically natudde wansi nengiwandiika mu Luganda yes siri mu ndwadde nnyo abooluganda endwadde enkambwe etagambibwako ekumalamu amaanyi n'ofuna omusujja ogw'olutetezi kwoteeka n'embiro wabula twekembe endwadde tugirwanise tulabe ng'evaawo mu abaana abasoma mbalabula kabeewa mmotoka nga yeevuga newaaba munene ng'anyirira mwattu tomwesiga era towuliza bigambo bye nammwe abatasoma mbalabula muve ku byemizannyo ensi yatabuka ne bwakusuubiza ebyenkana wa tomwesiga kuuma obulamu bwo mu abaami n'abakyala nammwe abavubuka mbeegayiridde genda weekebeze otegeere obulamu bwo bw'oba wabufuna teweekubagiza tofuna ttima entondo zireke yagalanga eddagala kola emirimu gyo ojja wangaala alani kano kako osaanira okomya emikyakazo weekuumire ku oyo gw'olina ye poemu yange nkyagyongerayongerako nungi kati ojja tukola n'ey'oluzungu Cruise exclusive gwe mukutu Allen Cruise gemanya mbadde ne Suzi olunaku olwaleero naye nsuubira mu Suzi byayogedde waliwo kyofunyeemu era waliwo kyopiikinze mu mboozi eno gye twogedde yessaawa ennamba teerako akatambi teekerawo omwana wo alabe Cruise exclusive gwe mukutu Allen Cruise gemanya saagala kubanga ate nsukkako wano olunaku olwaleero nsinzidde wano ku Makindye Forest Park okuliraana kooti e Makindye wetusinzidde ekifo kigazi nnyo osobola otegekerawo birthday party osobola oteekawo akavuluko osobola oteekawo graduation ceremony y'omwana osobola okuteekawo embaga reception osobola oteekawo okwanjula mu abatalina nzijangazi balina ebyokulya ebyokunywa ebisulo bye batalina naye ebisigadde byonna byonna biri maridadi sana Cruise exclusive gwe mukutana Cruise gemanya saga kubanga atensuka kwa no nako rero thank you so much Suzi for turning up we bali nyo baidala right now ogenda kukola yes kale saga kubanga atensuka kwa no sibe bulungi mwera kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugira emmotoka
osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Essimu kasyakano kankwanjulye mamiga gyekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.